amagulu gange, amagulu gange. Ntuuse. Akatambi akasimbyeyo maama wa Fikfa Maker nga tannaba kufa munnange keewunyiikiriza emikutu egy'enjawulo. Maama wa Fikfa Maker munnange amawulire si malungi nnyo. Fikfa Maker ali mu pain y'amaanyi nnyo bambi yeetaaga munnange ate essaala. Wabula bye ngenda okubeera nga nkutuusaako abayimbi ab'enjawulo bazze munnange ate okumukubagiza. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi Palaso naye mulina mu maaso awo kw'ossa ate omuyimbi munnange ate Alien yeekoze obusolosolo agambye wali nti ani ayagala munnange ate ku buugi obulimu entangawuuzi. Wabula bannange byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako wali munnange ate mu kukubagiza Fikfa Maker. Wabula kansooke munnange ate nkutegeeze nti akatambi akasembayo bambi, jjukira nti nno mami wa Fikfa Maker yasooka n'alwala munnange ate luutu eyasooka n'atereeramukko era nga ke kano akatambi. Amagulu gange Yesu, amagulu gange Yesu, amagulu gange, amagulu gange. Ntuuse. Muzanya ku Yesu Kristo. Obulwadde. Badde mbugoba, sitaani mugoba n'ebibye byonna mbyegaana. Akkiriza Katonda Mukama eyantonda yamponyeza nampa obulamu oyo gwe nsinza. Yesu muwonye, muwonya waffe. Olaba kakati n'entambula. Era nga wali ebibadde bitambula bivuddeyo nga biraga nti mami wa Fikfa Maker bambi ekyamututte munnange ate kansa. Era nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako bambi ng'ali mu kutambula naye nga ebigere ebyo nga w'obiraba nga tasobola munnange ate bisimba bulungi, nga bw'ogezaako okulaba ku katambi kano akasembyeyo nga tannaba kufa. Byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi munnange ate Fikfa Maker bambi si birungi n'akamu. Kaakati nno Shiba Kalungi naye alabiddwako nga azze okumukubagiza. Abantu abasinga babaddewo munnange okubeera nga bakubagiza munnange ate Fikfa Maker. Wabula bannange Alien Skin tagwayo. Bamuwadde wali obuugi n'agamba nti nno ani ayagala munnange ate obuugi obulimu entangawuuzi, naye ng'obuugi obulimu entangawuuzi bannange obumanyi. Ayagala obuugi obulimu entangawuuzi. Webale nnyo webale. Ayagala obuugi obulimu entangawuuzi. Naye nga obuugi munnange ate obulimu entangawuuzi obumanyi engeri gye buba butesitingamu muganda wange. Nga buba butesitinga bulala bannange, wabula Alien tagwayo. Era nga bw'olengedde munnange njjukira nti nkugambye nti abantu ab'enjawulo, abayimbi ab'enjawulo babaddewo mu kifo kino okubeera nga bakubagiza munnange ate Fikfa Maker. Wabula nga ne Palaso naye yalabiddwako nga bw'ogezaako okulaba mu katambi ako.
babadde banyumyanyumyamu mpolampola palaso. Jjukira nti nno ago maka ga Fake Fameka agasangibwa wali munagate e Muyenga. So nja kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo kakasa nti weekuumira ku Geminati Yogi naye nga okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga, ebisigadde byonna obitwekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.